Yampadde bwino yenna nga gwe ne Mwanje mwagalana. Abulete. Ate naye wabuleteranga mufutu esabudde. Mwanje yalimu. Kuba lwa lugenda tandika butandisi. Tewaliwo kifo. Bwe mwali mutudde gwe ne Mwanje. Kusaba bbiri. Mu budde bw'ekyo wakati w'essaawa ebbiri n'essatu ez'ekiro. Nga mune mutudde nga mwenywegera. Nabula jjo fulate saagala ato nnyingire nnyo kiwanvu. Bino bye waze okumbuuza. Natwagala mazima. Mazima ki goyagala agasinga kyaggambye kyekyo. Saagala onkake kugamba ate bye saagala. Wasako King Henry Mwanje. Yeno. Ofa ki n'ensi. Bananga batulaba. Ofa ki n'ensi ngenda kulekera ki interview kyo ntambule ngende. Bananga batulaba. Ntambule ngende. Oja kono tufumake kozesa emirundi emeka. Linda ko. Alina kyongamba kwenza kumbuza ibibuzo bya kisiru mwana. Batula tuogere. Nkwaliriza nnyo kwembozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kundaba yonna gy'osinziira okundaba. Ndi wano n'omuwala eyalabikidde mu katambi ne mukyala wa Mwanje agambye kwa mukyala wa Mwanje bwe bakoze olutalo lw'amaanyi ennyo, olutalo lwatwaliddemu emmotoka ne bajasayasa endabirwamu ate ne lutwaliramu nono nga bw'omulaba ekisago kyalina wano then wano mu kifuba nakyo tujja kulabawo so bwe bityo bwe byalabise bwe nalabye emboozi eno ne ngamba nti neetaaga okumanya kiki ekyabaddewo nanoonyezaako kwe Mwanje namukubidde essimu olunaku olwajjo emirundi ng'esatu Mwanje yaganya okukwata essimu ate nga mukwano gwange yaganya okukwata essimu nazema mukubirako amakya g'olunaku olwaleero nga ssimu ye eraga nti teriiko ne simanya kituufu naye bwe tunatukyalinamu akaaganya tujagezaako okumukubira tumubuuze ku nsonga eno gye tugenda okwogerako essaawa zino atubulye ekituufu ki ekiriwo aye nono tunate tumufunye leero njagezaako kumufuna naye nga tugenda geza kulaba nga tulondoola ku nsonga eno. Nsanyusa okulaba nyawo. Nsanyusa okulaba se. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Nsanyusa okusanga sebo. Kale. Esibyo tyeyo. Ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Ndi wano siri bulungi yadde n'akatono. Ngera bondaba. Tulaba soko mubuulira amannya go na kikyokola tutandikira awo. Amanya gange bonna abatulaba bampita Sofana Music omuyimbi eyakuyimbira ekyabalema nazaako oluyimba twazizzaako kolabo ne Henry Mwanje. Yes, the nyimba zange mbiri zenyina kati right now. Ekitegeezo oli muyimbi. Olutalo sitegera ensonga zino. Olutalo lwavudde wa mwatandikidde ku ki era kyekyaleesewo okulwanagana kuno kwabaddewo? Olutalo luno omukyala azenga ansindikira ababaka ng'ajja waliwo obugundi bwatyo kaakati olunaku lw'ejjo nabadde ndi waka kusawa zabadde nga 10 Henry Mwanje nankubira essimu n'aŋŋamba jangu tudisikasinge ku ngeri gye tugenda okutaamu vidiyo y'oluyimba kuba audio yo already twagitadda mu wiiki ng'emu oba bbiri twagita ne tujja ne tusisinkagana ne tubaako akafo akamu wandagirira nti nzije musanga awo ku kasaawe we natuuseewo nabadde mbuliddwa nawo nga okusisinkana musisinkagane kuki ku kisaawe musisinkane mukole ki twogere ku nsonga y'oluyimba engeri bajeti yalwo gye tugenda ogitambuza mu promotion yes nenzija kuba nabadde mbuliddwa nawo nga nze sitegeerayo nava mu motoka najja natambuza bigere najja nannona nakunonawa nannona wali ku Salama Road awe wakuleekaana najja ne tugenda awo kasaawe akali awo we twapakinze nenyingira mu motoka ne tutandika okudisikasinga about our song naye twabadde twakamalaawo nga tetunatandika na kunyumya ku byagundi nga emboozi twakagituuka bwe tuti makkati omukazi yavudde n'atandika okukoonesa emmotoka nga agiguza maanyi Henry n'agamba sirika muleke bwe yatandise ogiguza awo amaanyi n'atandika nakolera ddala n'olutalo olwa sirias abantu ne batandika okujja weyalabye abantu nga batandise okujja n'akuba emmotoka ejjinja n'agyasa Henry n'agamba ono omukazi aleka ayagala kunsiriwalirako n'afuluma emmotoka yagenza olaba nga ate abamasimu basusse bakwata vidiyo n'agaaye kaave mu vidiyo n'adduka n'agenda n'atulekaawo lwaki Mwanje yasazeewo gutwambuuza lwaki yasazeewo okusinkanira ku kasaawe w'ogamba mu mmotoka nga te olw'ebifo bingi nnyo abantu basobola okutuula because discussion kaddakiika nga 15
tuveewo nga tekatwetagisa ate genda mu bifo. Gwe obadde oliridda wa? Nabadde ndi waka. Osula side wa? Nsula okukyebusaabala. Omaze ebbanga ki enkolagana yemmwe ne Mwanje? Mwanje maze naye emyaka 2 nga tukolagana mu music. Kubeera tubadde nga tujja tuwogerako nga musaba kolabo nga muganda wange nkwataamuko. Nze jjukira nzija buzzi. Nina okwekwata ku muntu ansingako. Sina ate kwekwata ku baana abajja buzzi. Onasirimu gyokoze wali eri n'ogamba nti omukyalo oyo bulijja kusindikira abantu, akusindikira obubaka. Kitegeeza nti abadde yakirowoozaako dda nti gwe ne Mwanje mulina enkolagana. Simuganda kulowooza nga bw'ayagala. Kubanga omukyalo oyo yansindikira ababaka ne bajja ne ku video shoot. Waliwo abajja. Nga baŋŋamba nga bampooninga nti va ku Henry. Ne mbagamba ffe tuli mu music. Wali onsanzeeko naye mu private place yonna nga si bya studio nga si bya bino. Kuba Eraika yawadde ne first time yange okumitinga Mwanje ku Mugunde mu private place. Yes. Nga tuba bakusinkana mu studio oba ne wano we twashootingidde video. Yes. Oba gwe ne Mwanje mweyagala? Ne musajja benyinza okwagala Henry taliimu kuba mutwalanga mwannyinaze. Muganda wange. Gwe twamubuuza nti lwaki tusikaganira kusala maluli Kasawe mu motoka? Kati ate okumusinkana mu private place musisinkaganiraawo. Kuba akantu kadde ka discussion kaddakiika ntono nnyo nga tekatwetagisa genda ate tuula mu bifo ebyo. Kwerabisa abantu bonna bajje batusange nga tuli mu gundi mu bifo tutudde. Yes. Kati mbeera ki eyabaddewo mu kaseera ako? Mwana wa taata. Otuuka otya okuva mu mmotoka omukazi okusika mu mmotoka okujja kuba nalabyawo nga mwevulunga mu bisubi mulwana embeera eyetuuka etya okujja okutuuka ku ekyo? Nti yagudde oluggi luno kati emmotoka ne zivaamu looko kati enno we yayise eri najja ggule wajja amufate. Ono ye ne yeetooloola n'adduka ajja akole ki akwate enze. Naggula oluggi nansikayo mu mmotoka kuba nze nadde ngiremeddemu nga sigenda gifuluma. Naggula oluggi najja nansikayo n'atandika okunsika. Nakuba wansi nekubawo wano. Ne wano mu kifuba. Oba yabadde nga nsimba amannyo ne musindika. Kati gwe ebbanga limaze ne Mwanje tolekyera kugambyeko kigambo kyonna kyakukwagala na biki byonna because kyewuunyisa nnyo omuntu okupaakinga emmotoka n'agipakinga mu Kasaawe wogamba mu Kasaawe eriringa kumpi ttale n'akuyitirawo mu discussing music. Si ttale ssebo taata. Era Mwanje musajja wa buvunaanyizibwa nnyo nga bw'otakisuubira kubanga ku bbanga lye nmaze naye sikiwulirangako nga akirowoozezza nako yadde okiteebereza nako nti oba antwalanga na mwana we nkyali mwana muto. Oli mwana muto olina emyaka emeka? Emyaka si kyeki naye nkyali bebi gwe tondaba. Ate okulabika bwotyo nga bwe nkulaba si kyekiraga emyaka. Osobola okuba nga olabika ng'omwana omuto naye nga ate emyaka olina mingi because bw'ongamba nti oli muyimbi omuyimbi ayimba ennyimba obeera naani? Mbeera nzeka. Kati gwe weyita omwana omuto? Gwe weyita omwana omuto oli muyimbi obeera weka weepangisiza ate ogaa nti oli mwana muto tonnatuuka? Sinnatuuka nkyanoonya ssente. Gwe walafunyemu ekirowoozo ekyagala Mwanje? Sisobola yadde okifuna yadde okirowoozaako. Omuntu oyagala omuntu gwokola naye mu bizinesi batefuna. Mutandika mutya okwagala okukola oluyimba? Kati kankugereze. Analeeta ekiteeso katono. Analeeta ekiteeso okukola oluyimba lwemukoze ne Mwanje. Nze naleeta ekiteeso. Kitandika kitya? Kuba nze muto ku ye. Nze kennyini nze namukubira ssimu. Ne mugamba ssebo mbadde nsaba kwogerako naawe. Nangamba mbuulira ne mugamba taata mbadde nsaba kunkwatamuko. Nafulumya akayimba kali naye tekankolera naye mbadde nsaba onkwatemu mpeeyo ku kolabo. N'asooka nangamba sooka ompemu obudde nerowooza. Teyankubira. Nenziramu ne mukubira ne mugamba ssebo taata wandowoozezzaako yagenda olaba nga ndi serious. Kwe kuŋŋamba jja tugende mu studio tukole. Yes, ne tutandikirawo ne tutandika okukola. Oluyimba ani yaluwandiika?
Henry Mwanje yalwandika. Tiyakusaba sente? Teyansaba sente, twalwandukira mu studio. Mu studio yani? Owa Brand Beats. Yes. Gye mwalukolera? Era tewali kifo kyonna kye twali tusikaganyako nga si wa Brand Beats nti tuwandika luyimba. Oluyimba twaluwandikira mu studio wennyini. Goza lwaki ono omukazi alowooza okuba nti no because abakazi bangi nnyo abawala bangi Henry Mwanje babadde nabo abaddeko ne Grace Kani babadde babeera nga bo n'ebbanga lyonna abadde abeerako Rachel Namiro abeera naye ebbanga era bakola ne kolabo abaddeko n'abayimbi abalala b'enjawulo. Lwaki mu bakazi bonna lwaki omukazi oyo avaayo kusonga muggo olunwe? Simugaana kulowooza nga bw'ayagala kubanga n'ekikolwa kye yakoze kya busiru nnyo. Abakazi tebakyalwanira basajja ng'avaayo ng'aswaza omwami we nti omwami wayenda. Nze we naatuukira okufumbirwa nze omwami owange tasobya era omwami owange tayenda. Mba nswalana nnyo banneiba okuvaayo okuŋŋamba nti omwami owange yayenze newe tuba tunyiziganye mu nnyumba. Nze njagala okumanya ekibuuzo kye njagala onziremu. Ngoza lwaki omukazi atuuka okulowooza nti gwe Henry Mwanje mweyagala because nkugambye nti abawala bangi babaddeko nabo Henry Mwanje abayimbi n'abatali bayimbi. Golooza lwaki omukazi avaayo okugamba nti gwe oyagala Henry Mwanje because era okyogedde nti abadde akuweereza ng'ababaka okulumba n'okulabula. Simanyi ayinza n'okuba nga ne bali nga yabeegezaamu dda naye nga yabalemererwa nga yayagadde funayo nze gwe yeesobolera kuba lwekyo Namiro oyinawo omukazi munene amusinga. Grace Kani mumpangulukufu yaba yamusabuddemu nadda. Lwaki abawala abato temuva ku bavubuka? Henry Mwanje muvubuka. Abavubuka basereebu? Henry Mwanje muvubuka. Henry Mwanje muki? Musajja akuze. Lwaki mwegwanyiza abasajja? Nze kye njagala okumanya obasereebu buno bulimu ki? Because mubeera awo nolaba omusajja kati nga Henry Mwanje noyagala omusendesa na because nze neebuuza omukazi ajjawo ekiro nkusomedde abawala bonna yatuuka tugamba nti ayinza n'okuba nga ne bali yabalumba naye nga tetumanyi nga tebyavaayo kuba wakikoledde ku nze kitegeeza ne ku balala ze ng'akikola. Aleka nakikoze ku nze nzekka. Bwe bamaze okukuba wakoze eki? Wavuddewo oti awo mbeera ki yabaddewo? Mwavuddewo muti wavuddewo ne Henry Mwanje oba wavuddewo wekka? Nafunye booda n'entambula ne ngenda. Bwe nagenze ne ntuukira mu ddwaliro kuba sabadde bulungi. Natuuse waka ne nsooka ne nnaabako bulungi ne ngenda mu ddwaliro kuba nadde nze nanzirugadde ebisooto. Henry Mwanje yakozeewo ki? Henry Mwanje sinnamuwulizaako. Yakomye okunkubira essimu nga ngamba genda oggyeyo oluyimba. Nja kukubira. Sinaddamu kwogerako naye. Yes. Kuba essimu z'essaawa zino n'owenzi kuba teziriiko. Wagenzeko ku poliisi okuwaaba omusango ogwo ensonga eyo? Kati musango ki bwe ngenda omuloopa? Twalwanidde musajja. Bandabe mawulire nga neezooba n'omukazi nga mugamba mbuno simanyanga wankubidde bbaawo. Ate olwedde oli mu mawulire? Fine ndi mawulire. Naye mulimu ebintu ebiteetaagisa tulina okukuma respect yaffe. Kati okumuta respect nga tebakutuusizaako obulabe wiyo olina plaster mu kifuba wali olinawo ekinoobule kati respect ki? Tokkirizanga musiru kusiriwaza ate asirise teyejjusa. Bw'osirika ye ng'omuleka ng'akola kyawulira muli ekimujja mu bwongo kuba we yasoboledde okugamba nti kangende mukube. Gw'osuubidde oba nkigereze ntya ye kennyini by the way yaba alina okwetereeza bw'aba bbaawe yamulekeddewo n'ajja ewange ye yaba aliko ekituufu. Kitegeeza statement gy'okoze kitegeeza nti mwagala Henry Mwanje lwakuba nti otubuzaabuza? Simwagala era sisobola. Omwagala? Sisobola. Tombuuza ate ebibuuzo bya kisiru. Weze kuŋŋamba ebyo nti munjagala Henry Mwanje. Bw'oba tomwagala lwaki madde musikana kasaawe? Buli muntu gw'olina bannange. Lwaki madde musikana kasaawe mu mmotoka? Wampise kumbuuza bino. Era bw'oba tomwagala lwaki omukazi abadde akusindikiranga ababaka? Because era abadde alina ekirowoozo abadde alina byalaba.
oba oli nga laba message oba oliawo nga Mwanje mubadde badogezanya ne Mwanje ng'omukazi oyo waali okitegeera nagezako okulondoola. Nabula Geoffrey Mayanja ogenda kungoba mu interview yo. Ogenda jingobamu. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti nze njagala Henry Mwanje wali okuttako konna akatambi konna nga ndi Henry Mwanje. Ate katambi kavuddeyo ng'olwana n'omukazi ng'olwana ne mukazi wa Henry Mwanje. Ekyo kyabaddewo nayo waliwo obujulizi obusinga obwo. Obujulizi ki nti twabadde tudisikasinga ku nnyimba. Ennyimba muzidisikasingira mu mmotoka mu ttaali. Wabadde oyagala tugende wa muloji twekweke. Omanyi kyo babadde muna kimagala okukolera mu mmotoka omwo. Nga tukoleramu ki? Obudde obw'emisana ssaawa 10. Saa 10 bwa misana. Nga tukoleramu ki? Geoffrey ate tontama naawe. Lwaki mweripa ku bavubuka basereebu? Mweripako? Nze emyaka ejange gyatuuse okweripa ku musajja. Kati bakukubidde ki? Oli bwongo bwe bunafu nabutategeera. Bakyalwanira abasajja. Kati ogenda kukola otya? Siyinza kwerijja n'oyo musiru naawe. Sisobola. Ate ne weŋŋamba nti tulepuke era bajja kunfunamu obuzibu lwakuba nze obwongo bwange butegeera nnyo okusinga ye. Anti kakati ekyo kiraga nti nno oba oliawo kyobaddeko omukazi kyadde akuvunaana kituufu because omuntu yenna ti omuntu bw'akulumba tolina musango omuntu n'akulumba nakkuba nga bwe wakubiddwa okitegeera because era n'okugenda mu ddwaliro wagenze watuteyo ssente okujjanjaba gwe kennyini otutegeezeza nti Henry Mwanje tonaba kuddamu mulabako amasimu gakuba tegaliiko mwakomye kugerezanya gagamba nti gendo gyeyo oluyimba okitegeera kireeza sente zewakozesezza ogenda mu ddwaliro zizo n'ebyakubye waswadde byonna biri ku ggwe kati bw'oba nga tolina musango toyinza kuŋŋamba tojja genda ku poliisi kumuwawaabira kubanga gwe nti oyagala bwefuula omusiru takusiruwaza ng'omuntu yakutuusizzaako obulabe. Anti kati nze mu bulamu bwange omukyala yenna omukozi abeerawo n'ebigwa tebiraze bwe ngenda ku poliisi mbanga atayagala ssente ate ng'ezo ssente ze mba njagala kati kankugereze. Si kyakwagala ssente. Era ekiba kintutte ku poliisi yaba bagenda mujja mu ssente ate ssente zaani yabagenda oziwaayo Henry Mwanje yabagenda oziwaayo okujjayo omukazi. Kati nze nkikola ku lwa brother wange. Brother what? Naye abaana bano owaye brother wo? Yes. Oluyimba ni yalusasula mu studio? Twagabana ssente. Yasasula audio video ne tugigabana. Yes. Naye bwendeta obujulizi oba bwendeta omuntu akulumiriza nti gwe Henry Mwanje mweyagala because nina omuntu yampadde bwino yenna nga gwe Henry Mwanje mwagalana. Abulete. Ate naye wabuleetera nga mufutu esabudde. Kuba lwali lugenda ttandika butandisi. Omanyi mukolaakola nnyo eŋŋamba ez'ekisiru muleete. Bwajja n'obujulizi ddala nga bukuluma nga gwe Henry Mwanje mweyagala. Abulete. Ng'obujulizi obuleeteddwa bwagenda okuleeta nga si bwa mu kifo ekyo akavidiyo akakafulumye naye nga ate obujulizi mu kifo ekirala bwe mwali gwe Henry Mwanje nga mutudde. Kifo ki? Abukulage bujjeeyo kuba aleka yabukuwadde. Tewaliwo kifo mwali mutudde ne Henry Mwanje nga mwenywegera. Kifo ki? Gwe nze njagala ojjukire bulungi. Tewaliwo kifo bwe mwali mutudde gwe Henry Mwanje kusaba bbiri mu budde bwekyo wakati w'essaawa 2 n'essatu ez'ekiro nga bonna mutudde nga mwenywegera. Naye wabula Geoffrey ate saagala ate onnyingire nnyo kiwanvu. Bino bye waze okumbuuza. Natwagala mazima. Mazima ki g'oyagala agasinga kyeggambye kyekyo? Saagala onkake kugamba ate bye saagala. Gwe kennyini waŋŋambye nti temusingangako mu kifo nga si kyekuzifu ngaawo. Efo gye bemusinganamu biri public. Nkubuuziza ekibuuzo nkugambye nti waliwo omuntu nze yampadde bwino. Amuleete. Yampadde bwino. Wamuleetera. Abireete.
simuina kati bwabiretanga bituufu najja n'akatambi nga bituufu akaleete kenjagala ogenda kukola ki naye wakaleeteranga akafu twesabudde kuba abaana ennaku zino balina edit naye twesabudde awo ngenda kufuukamu watalina lwaki okikyusa olowooza nti tesobola kuba editing naye ng'era teriiyo nze nkimanyi teriiyo siinayo vidiyo yonna nga ndi ne Mwanje mu kifo nga siinayo abasajja abafumbo balimu ki mubagaza ki abafumbo nze emyaka ejjange gyatuusa okubeera n'omusajja omufumbo mmotoka ya gavumenti Jamikali kyomumanyi ono yayimba simanya wajjanga asaaga Jamikali kyomumanyi mwalimu yagaddeko ne Jamikali kya nga musangawo temusinkanagangako ne Jamikali kya simusisinkagananga nako sina nawe nali musanze ndayira okufa lwaki obeera ondayiza kyemba njogedde mba sititegeera nze byenkubuuza byonna mbirinako bwino tosigalanangako ne Jamikali kya aveeyo ajja akugambe nti oba yanjagalako kati genda obuuze Jamikali kyomubuuze wayagalako kusopana music lwaki obeera obuuza lwaki abawala b'emakindye mutabala mu basajja abayimbi ab'emakindye abasajja b'emakindye abayimbi balimu ki fetuwekwana eriyo omukazi akwana omusajja kakireza nenomagye neyakwana bukwanyi nokkiriza nga nkwana atya naggambye dda oli bulaza wange kati ozaako ki nze ginatambuza mirimu gyange mu maaso nenva kwoli atategeera emirimu gyange nyina ogitambuza sisobola kubeera ngoyo musiru era natandise dde okukola n'olwaleero vidiyo bagirinde ndi mukola sobola kuba nga mbeera mwoyo gundi oba bino byakutambuza luyimba nedda sebo mukama wange sisobola kuba nga byakutambuza luyimba nenfuna damage zino nze nga nzikiriza okuntuusaako damage lwa luyimba naye kakati kyembuuza kiri bwe kiti nti omuntu ofuna ota ebisago ng'ebyo abatulaba mugenda kulaba omwana ono kyeyabadde kye bamukoze ofuna ota ebisago ng'ebyo ekyawo mu kifuba ne ku mutwe n'ogamba nti omuntu ogenda muleka buleesi agende ng'ayinayina naye nga togugamba tolina musango bwe mba njagadde okubaako kye mukola nsobola okgenda ku poliisi ne ŋŋenda naye era sente ze bagenda okuwa mu gundi mu ddwaliro era henwe yajo zitoola kuba omukazi kankugereze kino omukazi akola yenna afokasinga nnyo ku bintu nawulirako awo because wagenda okuva wano nga mumaze okyankana ne Jamikali kya kusanga nga bwembozi obagiŋŋamba Jamikali kyanga tontama ate embozi ya Jamikali kyejjiddewa mu mbozi ya Henry Mwanje toyagalangako ku Jamikali kya nga mwagaza ki ayina wa wenyinza omutwalira awo kye kyakutwala ebweru n'okukomawo nali ngenze mu byange ebibyo biki bwali ogenza okukola mirimu gyange mirimu ki ejja kutwala ogenda okukola e Dubai lwaki olondoola ebitakukwatako anti twagala kumanya kituufu because abawala abamu naddala abayimbi mmwe abamu mwekuba mu kintu ky'obuyimbi naye nga temuna ebirala bye mukola sooka onyinyonyola eki ekyakutwala e Dubai nkugani nali ngenze kukola mirimu gyange ate emirimu gyo ogyagaza ki oyagala kumanya mirimu gyange gye nkola nsaba otunyonyola oli ogenze kukola mulimu ki mirimu gyange ogyagaza ki wamalayo ebbanga ki e Dubai ngenda kukulekera ki interview kyo ntambule ngende wamalayo ebbanga ki e Dubai saagala kuntabula olyagaza ki nawe kimanyi nti otulimba byonna byotugamba nga ki kyenkulimbye kyoba oŋŋamba oveeyo ŋŋambe nti kino nakikulimbye lwaki nemuva ku basajja babannammwe musajja kigwe mba nvaako
lwaki toba ku Henry Mwanje? Henry Mwanje mwagazaaki? Okimanyi okwagala abasajja b'abantu kisa? Musajja ki gwe nayagadde? Henry Mwanje gwe bakukubidde. Yantaddeko empeta. Kati obwana nate mujozi. Wanji mama. Yantaddeko empeta. Vaayo ndage nti empeta yino nti Henry Mwanje yakwagadde. Oyinza n'okwesanga nga n'oyo mutumba gwe yavuddeyo nti amulwanira nga naye malaaya. Oyinza okundaga because tunoonya kumanya kituufu. Oyinza okundaga ku eno simu yiyo. Oyinza okundaga ku messages mugala Henry Mwanje ku WhatsApp. Ate ebya private byange obyagazaaki? Anti twagala kumanya kituufu ekyabalwanyiza. Oyinza okundaga nombikula nojja mu password nondaga inbox ya Henry Mwanje ku biti bye mwogera tumanye ekituufu. Essimu eba yange, buli kimu ekibeeramu kiba kyange. Kati siraba lwaki onnyingira ekiwanvu? Byankugamba owulira nga tebikumala. Ng'owulira ogende beyond. Because nze okwogera naawe okusinga tukola interview eno nabadde mmaze okola research wange amala nabadde mmaze okufuna bwino ku nsonga zonna nga era byenkubuuza byonna ebya Jamikalica ebya Henry Mwanje wemwasigagana mu kafo akaziivu byonna information zenjirina era waliwo eyampadde info eyo byonna nga mbikubuuza sibikubuuza by mistake mbikubuuza n'ensonga because bwino waali kati gubugana ndaga wino nkuddemu buli kyombuuza nga nkirabako nange nkuddemu ati nkubuuza nkugambye genda mu inbox ya WhatsApp ondage messages zemugenda ne Henry Mwanje tulabe ebirimu bwe kiba nga ddala oyagala nga togala okufuna ekituufu bwe sikisangamu ompaaki omanyi oyagala nnyo okumanya tuli ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan olutalo olwabadde lukyagenda maaso n'okutunuulira lwa Henry Mwanje n'omanye nagezezaako munoonya neyeganya okukwata essimu yange ekitabangawo ate nageza okuddamu amukubirako leero ku makya ng'essimu ye teriiko simanyi wakumujja essaawa zino n'okusinza nga bwe twanyumiza mu bino byonna tewali we yalabikidde mu bino byonna tewali kye yakoze ate n'okusinzira nga akatabiro kadde katambula akabali ku ssini wali nga balwana Henry Mwanje yakadduseemu n'okutaasa teyataasizza Henry Mwanje emmotoka yagireseewo yaginonye luvannyuma yeerwa Henry Mwanje wamusavingako linnya ki? Henry Mwanje nga teriimu wasaako King Henry Mwanje yeeno ofaaki n'ensi bananga abatulaba ofaaki n'ensi ngenda kukulekera ki interview kyo ntambule ngende bananga abatulaba ntambule ngende ojja kono sokoleke gwetuula kakkana gwetuula gwelindako ati twagala kumanya mazima twagala kutekako gu microphone impa essimu yange ojagazaaki gwedeka abantu batulaba tuli mu kamera bwaba tulaba kati kyembuuza ekibuuzo nga tetunagenda wala nnyo lwaki Henry Mwanje omusaako King Henry Mwanje why kano omukazi bw'avaayo nakkuba ne mulwana nga gugamba nti omukazi mukyamu yali akuttako ku ssimu linda gwesoka otuule gwekakkana gwesoka okakkane essimu yange gwetuula soka okakkane gwetuula twogere nze kyenjagala okumanya lwaki Henry Mwanje omusaako erya King sinabona kubikulagana mu inbox just ndaba ono linnya King nosaako engule nosaako Henry Mwanje lwaki Henry Mwanje omusaako King Henry Mwanje gwe musimu yo wamuteekamu oti Henry Mwanje waba ogisevinga ekuledda ki lwaki osaako King gweki kikuteekesaako King naye bamulowooza abantu basiru basiru bati gwe olowooza omukazi ajja kudda yalaba ebintu byokola
bye mugenda ne Mwanje ne bye mukola mbu yasirike nga bahawe omuyita na kingi ne abaana bano baddayi oba omusajja bamukulekere Mayanja tontama esimu yo nsobola ogikulekera n'entambula n'enkubira ate nze nkoze nje sina kye naakoze nze just tunoonya mazima na butuufu bwa nsonga eno butuufu ki kale enwamanyi lwaki wamusaako kingi eyo ansa yo sigirina ndi wadde mbo savinga kyenjagala mu simu yange eyo simu yange nze nagyegulira nokimanyi ebintu bino byakuswazizza nnyo ng'omwana omuwala omuto gwe yeeyita omuto sikyeyita nkiri sikyeyitangako nkiri lwaki enwamanyi omuyita kingi nkugambyeko nti muyita kingi anti kiwosevinga muno mu simu yo lwaki olingiriza ebitakukwatako fa kubikwatako nze buli namba eri mu simu yo ngirondoola enwamanyi yafuuka ddi kingi wo kebera esimu yange eri nagiteekako ebyo n'endala erina eriko just linnya Henry Mwanje just zaali zimbuzi naye abaana bano omanyi nteramu password teramu password lindako tewekalakaasa sikwekalakaasa toyinza kungenda nnyo kiwanvu mwana Jofule kale soko kakane twogere ebituufu soko kakane ne addayi kakati onoonya kyakunywa kyo kikiri eri emabega soko kakane kati kyembuuza kiki ogenda okuzzako oluvannyuma lw'ebyo byonna oluyimba lwe walugjeeyo olutadde oba nalwo ogenda kuluvaako wanyiize nnyo kiki ekirundekesa vidiyo ani yagisasula twagabana sente kati oluyimba mugenda kulutambuza mutya because oluyimba lwetaga promotion ate kati waliwo obutakkaanya no Mwanje wuyo naye kati alinga yakuleseewo yakudduseeko tanandekerera yamaze okulyako bye yalidde yadduse nakyalabika amasimu takyagakwata ogenda kukola otya ogamba otya tanaba kukulekerera ng'olwedde amasimu go tagakwata n'essimu yagigjeeko bw'anaafuna obudde ajja kunkubira ayogere nange mwakasiigana emirundi emeka mukyama gwe ne Mwanje ebyekyama ate bijjiddewa ffe tusisinkagania mu studio kuba kati era mu studio twalere tulina kye twagaza kale kambuze ekibuuzo ekituufu mwakekozesa emirundi emeka lindako gwe tula twogere kale nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan byebyo naye nga tolagye binakira Henry Mwanje interview ekomye wano nja kunoonyako Henry Mwanje oyo twogeremuko mubuuze obuzibu buliriddawo na biki byonna weewaawo yadde yanneekwese essimu ze nazikubonako lwajjo nga tazikwata essimu ena kati teriiko so ngezaako kumunoonya naye atubulire ekituufu kubanga waliwo ebintu ebitagatta bulungi side awo nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan beera bulungi ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi.
era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.